Alright, butereevu omulungi atulaba nawe atuwuliriza wano Kampala Media TV njagala okubuuzaako ebyensusso nga nkugamba munnange weebale nnyo weebalire ddala emirimu gy'otuusaako engalo ate munnange gwasobola okuba ng'olina ky'okola nammwe mikwano gyaffe ate ng'emirimu giri bwe gityo munnange manyira ddala nti tubasabira era ensonga zijja kwongerera ddala okutereera. Kaakati omulungi awuliriza njagala olunaku olwaleero okubaako ensonga gyenkwatako, ensonga emaze ng'erumya bannayuganda emitwe oba oliawo n'abamu okutuuka okwogera bino na biri n'abamu okutuuka okupaatiikawo ebigambo oba oliawo nga bwe babyagala. Ensonga gye nkutteko olunaku olwaleero mu ngeri ey'ekikugu nkoze ntutte ebiseera byange okunoonyereza wano ne wali obutasala gwa kawala bassebo ne bannyabo oba oliawo nga sinnawulira gwa kalenzi. Okusookera ddala mu byonna waliwo amawulire agabadde gajje gatambula nga galaga omwana mulenzi Eddy Musuuza oba eyakazibwako erya Eddy Kenzo ng'ayina omuwala omubalagavu bassebo ne bannyabo ateeberezebwa okuba mbu ali naye mu mukwano. Kati olwaleero njagala nkugamba ebigambo bino okusinziira okunoonyereza kwe tukoze. Okusookera ddala twagenze wa mwana mulenzi Eddy Kenzo Eddy Musuuza ne tumubuuza amawulire amatuufu ku bigambo bino ebibungeesebwa wano ne wali bassebo ne bannyabo n'atugamba ebigambo bwe biti. Mwami Kenzo agamba omutima gwe gwamenyeka okumala akabanga era okuva we yayawukana ne Rema abadde n'ebiwundu bingi ng'afuna abawala ab'enjawulo oba oliawo abafaanana obulungi abali mu mbeera ennungi naye ng'omutima gwe gwali gwalwala okukamala. Eddy Kenzo agamba oluvannyuma lwa Rema Namakula okumwawukanako kyamukuba enkyukwe. Obulamu bwe bwagenda bwayita mu kaseera akali akazibu era n'agamba nti kino kyamuviirako n'okukola ekintu oba oliawo wakirowoozaako ne yejjusa nga yatuuka n'okwagala okweggya mu bulamu bw'ensi eno. Agamba nti yafuna bakansalazi ab'enjawulo abamubudaabuda, abantu ab'enjawulo ne bavaayo okwogera naye okugezaako okumulabirira oba oliawo aleme kulabika ng'akola kikyamu. Era wano agamba bano baakola omulimu omunene mu kaseera ako kubanga yali yeetaagira ddala abantu bwe batyo abaasobola okuvaayo ne bamuyiirawo omubiri ne bamuzzaamu amaanyi okulabika nga teyakola kirowoozo kyali kitasaana mu kaseera ako. Eddy Kenzo agamba nti omutima gwe gwalwala okukamala era kino kyamuviirako okulabika nga asalawo nnyo obutaddamu kugezaako oba oliawo kwesiga muntu yenna kumuwa mutima gwe. Okusinziira ku Eddy Kenzo agamba nti mu bawala bonna baalaba akaseera kano oba oliawo n'abo baatwala eddaala n'apepeya nabo tannalabamu muwala n'omu gwe yeesiga kulabika nga awa mutima gwe mu bulambulukufu. Naye agamba kino tekimuggyako kubanga ayina baayagala era kino tekimuggyako kubanga ayina oba oliawo omubiri be gumusikiriza okwagala. Naye ategeeza nti omutima gwe tegunnaba kusalawo officially oba mu ngeri entongole gy'oyinza okugamba nti ono omuntu gwe ngenda okulabika nga ate oba oliawo ndabika nga njagala. Okusinziira ku muwala abadde atambula wano ne wali ebifaananyi ebitambula agambibwa okubanga ye muganzi wa Eddy Kenzo Musuuza oba oliawo eyamugudde amameeme. Tukoze okunoonyereza wano ku Kampala Media TV okukuleetera omuwala ono yaani. Twagala omuwala ono omutegeere n'ebimukwatako. Olwo nno bw'omala okumutegeera gw'oli wa ddembe okujajinga nga bw'oyagala
oli wa ddembe ensonga okuzitwala nga bw'oyagala, naye nga ffe tukoledde okunoonyereza mu njuyi zonna era ne tulema okusala ogwakawala oba oliawo nga tetunnaba kulabika nga tusala ogwakalenzi. Omuwala ono omubalagavu emboona era bannaffe gwe boogeddeko ne bagamba nti oba oliawo mulungi kaalaala nga tamanyi na mwana muwala Rema Namakula, amannya ge matuufu oba amannya ge mu bujjuvu ye Belinda Maira Furukiga. Belinda Maira Furukiga alina emyaka egy'obukulu 23 era ng'ono maama we mukyala Munnayuganda ate kitaawe musajja mu Swiss. Belinda Maira Furukiga maama we amannya ge mu bujjuvu ye Mrs. Maira Monica, ng'ono mukyala muteeso eyazaalibwa okuva mu bitundu eri eby'e Paris. Mu kaseera kano maama wa Belinda abeera wali mu bitundu eby'ejjinja oba we bayita ewalukuba nga waagenda mu maaso n'okulabika ng'atambuza obulamu bwe. Belinda kitaawe wa Belinda amannya g'amatuufu ye Friedrich Furukiga, ng'ono munnansi okuva mu ggwanga erya Switzerland era ng'ono yasobola okulabika nga balabagana ne maama wa Belinda gwe nagambyeko mukyala Monica, bwe batyo ne bazaala omwana ayogeza abantu obwama Belinda Maira Furukiga. Obulamu bwa Belinda abutambuza bw'ati. Belinda mukyala muyimbi era ng'ono alina oluyimba lwe yakoze nga luyitibwa Eddy. Ono yaluyimbye ne mwana mulenzi Epas era n'aluyimba ne mwana mulenzi Bright D. Newankubadde mwana muwala Belinda yakavaayo alabike oba bangi bakavaayo okumutegeera, naye bassebo ne bannyabo ono mwana muwala si mupya nnyo wano mu ggwanga lya Uganda oba oliawo ne mu kamera z'e Uganda. W'oba ng'osobola okwetegereza oluyimba olumanyiddwa nga Karayazari, nga luno lwayimbibwa Big Trills, mwana muwala gw'olaba mu luyimba olwo bassebo ne bannyabo ye Belinda ayogeza abantu obwama. Era Belinda ayina oluyimba olulala ng'ono yaluyimba ne AMC nga luno luyitibwa Turning Up. N'olwekyo Belinda si gwe mulundiko ogusoose okulabikako era si muntu mupya mu bintu bino bassebo ne bannyabo. Kaakati kiri bwe kiti, olw'okubanga Belinda mwana muwala muyimbi ne mwana mulenzi Eddy Kenzo muyimbi, awo kitegeeza number 1 balina ekibagatta, era ng'ensonga ebagatta gye tuyinza okuyita nga primary eri nti bano bonna bayimbi. Eby'omukwano gwabwe bassebo ne bannyabo bikyatankanibwa, naye okusinziira ku Eddy Kenzo yagamba tannaba kulabika nga avaayo n'asalawo, naye ku bisinziira ku bifaananyi ebirabika ng'era oba oliawo ne muzibe singa avaayo n'abitunuulira osobola okulabira ddala omukwano gw'ekimmemmette mwana mulenzi Eddy Kenzo gwalimu ne mwana muwala Belinda. Kaakati bassebo ne bannyabo, mwana mulenzi Eddy Kenzo alina olukusa
olugenda mu mukwano ne Belinda kubanga bonna baasusse emyaka egy'okubeera abaana abato. Baasusse emyaka 18 n'olwekyo ssemateeka wa Uganda abakkiririza ddala okukola kye baagala. Oba oliawo ne baba baagala kwewasa basobolera ddala okwewasa. Naye abantu abasinga bavuddeyo newankubadde nga bano ababiri tebannaba kwasanguza officially oba bali mu mukwano oba bagenda kwewasa. Abantu abasinga bavuddeyo ne bavumirira ekintu kino. Okusookera ddala bagamba mwana mulenzi Eddy Kenzo musajja Muisiraamu. Ate wootunulira ennyambala ya Belinda oba oliawo bassebo ne bannyabo tetuukana na ddiini ey'Obuyisiraamu. N'abalala ne bavaayo ne bagamba nti omuntu ayagala mutima so tayagala nnyambala, n'olwekyo bo ne bagamba nti eyo ensonga teriimu ggumba lyonna. Oba oliawo ne bagamba nti mwana muwala wanaaba nga ali serious okwagala mwana mulenzi Eddy Kenzo, oba oliawo ebyannyambala binaatererera mu maaso awo. Ensonga nzikuwadde nga we ziri. Siina kye nnyongeddemu, siina kye ntaddemu supu, wabula nkuwadde ebyo byennyini by'olabika okubanga weetaaga. Nkweyanza okwekuumira ku Kampala Media TV nga nkugamba nti yongera okulabika ng'ogoberera empeereza zaffe ate tukutuuseeko amawulire ag'ekikugu. Yenza Ssemaganda Moses Hope agezaako okukunoonyereza ensonga nga we ziri mu butuufu bwazo. Weebale nnyo, weebalire ddala okutugoberera. Omulungi waffe yonna gy'osinzidde.